Ebyokutta Sheila Gashumba mbirese Masawo mbirina ate ye Rema Namakula ne Dr. Hamza anti balumiza abayayi olunaku lw'eggulo era nga babakakasizza mukwano akatambi nkalina Masawo ngenda ba nkakuwa nawe weewulireko ate ye Barbie Kyagulanyi akikoledde bakadama Brisher Kash yetaaga essaala zammwe byonna birina Masawo ngenda bambi kutuusaako naye nga kansooke ntwala omukisa guno okubaza gwena omulungi ya subscribinga ku Wonderboy UG darling wakola chamanyi nnyo ddala era nga nawe batana kusubscribinga mukwano beera ngo subscribinga kona ku notification bell ate tubeere nga bugiro tuteekayo mukwano gwasooka odzifuna naye nga sinaba kugenda maaso badde nkusaba ka video kano okampereka like ate kasobole okuba nga keeyongerayo naye nga serabidde atuteekamu ensimbi Hajat Kaloddo kugamba nti bw'oba oyina ekikutawanya kyonna kyonna mukwano beera nga omukonako ku namba ey'essimu wansi awo ate agenda bba akuyamba ate ye biva ogani akozesa eddagala ly'obutonde okubanga kujjanjaba bonna bakoneko ku namba zaabwe z'essimu wansi awo ate babeere nga bakuyamba naye nga nkutwaliddewo butelevu omukyala Rema Namakula olunaku lw'eggulo mukwano yabakakasizza omanye ebigambo bibadde bingi nga biyitingana nti beekyaye ne Hamza biki naye mukwano babakakasizza ejjo ku stage abaana beeraze omukwano bannange kye bateekoze ka video ngenda banka kulekera Masawo ate nawe obeere ng'obeerabirako naye ate bwankuvujjeeyo eyo ye Brisher Kash bambi embeera mwali yeetaga essaala zammwe kijjukira bulungi nti omwana ono ayina aniya era nga basooka ne bamulongoosa omulundi ogwasooka era nga essaawa yonna banaatera okuddamu omulongoosa kyova olaba nga alwala bimusumbuwasumbuwamu naye nga bambi Brisher Kash mukwano tukusaba oterere bulungi era Mukama Katonda akusunse bulungi ate osobole okubanga oyongera otukuba omuziki na buli kimu kyonna lwansonga tukumisinga ebitenkanika mukwano naye nga nkugjeyo ya Sheila Gashumba yabagambye tali mu politics n'omu tali mu politics jjukira nti taata we Frank Gashumba yalina embeera nyine Jakana Nadduli kati ne baagala ate obiyingizaamu omwana naye omwana atugambye abantu bamukangatiisa okumutta era emabega kaawo yali agenda ejjinja ababoda bananga bamugoberera naye driver we n'abadivert nga ne basobola okubanga bakola ki nga bababulako naye yeebuuza ku lwaki abantu baneeno baagala okubanga bamutta lwansonga akakazi katu ko tekali mu bintu bya politics just oli nti taata we naye kati abantu mutandise obiyitamu bya politics naye nga just tebiriimu era yabambye omukulu boyfriend we Rickman Rick avuddeyo n'agamba girlfriend wange tali mu kintu na kimu kyonna kyonna ekya politics talaba nsonga lwaki mubeera mu munoonyereza mubeera mu followinga buli kyakola mumanyi ebintu byakola just abeera mabaala abeera ku TV shows ayina company ez'amanyi zakolera sigamba mbuno ayina ekintu kyonna kye yeenyigiramu ekya politics nti kikino naye bambi abagamba nti obulamu bwa mukazi we buli mutabbo era ngaawo bonna abagala okumutuusaako obuzibu bandibadde nga bamuleka naye nga nkugjeyo eyo olunaku lw'eggulo omukyala Barbie Kyagulanyi Ntungo yagambye nti gwe wenna ayina birthday party oyina mukolo oyina kyonna kyoyagala okukola era nga w'omulengerera essaawa ejo ayina gwe yabadde ava okolera diko nga balinayo kapate era n'abagamba nti gwe wenna eyeetaaza ekintu kyonna kyonna beera ng'obakonako bukonyi mu time ate babeere nga bakola ki nga bakuyamba diko bakuteerako buli kimu ka service konna bajja banga bakakutuusako butereevu yeyo omukyala naye nga yabagamba tajja kubanga abaseera naye nga ate nkugjeyo ewa Barbie Kyagulanyi Masawo ngenda bankulekera ka video k'omukyala Rema Namakula anti babyekoze byonna era mwenna abadde batotomoka omugambo mukwano byabasaze naye nga lwaki mba mwogerera kankulekere video ya Rema ate nawe obeere ng'omwerabirako I sign out.